lumu ku sayidi ezebbiri sayidi ey'ensolo ne sayidi eyaabwe shiribun ng'eyina omutemwa gwayo oba eyina omugabo gwayo eyina okubeera nga eyina oluwalo lwayo lw'ejja okunywa muhtadar lw'ejja okubeera nga yo lwebanga esembedde okunywamu abantu kwolwo temunywa ate bwe mubanga munanywa kwolwo ye tejja kunywa amazzi mugenda gagaba n'ag'ekitundu ekyo ng'olunaku luba lwa nsolo olunaku lubeera lwammwe nga buli omu alina oluwalo lwe lwabeera ng'alina okugenda abeere ng'atuukiriza ku lunaku lwo olutongole. Allah subhanahu wa ta'ala ky'ekigezo kye yabawa ng'amaze okubaleetera ekyamagero kya Salih kye baamusaba. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فنادوا صاحبهم ekiseera kyatuuka nga beetamiddwa ensolo eyo ne bakoowoola mukwano gwabwe yali abasinga obwonoonefu. fataata ne yeewaayo ne yeesowolayo faaqara n'agisala n'agifumita. Allah subhanahu wa ta'ala n'amunyiigira n'abantu bonna n'abanyiigira olw'okubeera nti ekigezo ky'ensolo kye yabawa baatuuka ekiseera ne bajeetamwa nekibeera ng'ekigezo kibalemye okuyita. Allah subhanahu wa ta'ala n'abazikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي baali bakyali kitya ekibonerezo kyange wanudhur n'okutiisa kwange ababaka kwe bajjanga nabo Allah subhanahu wa ta'ala beyaleetanga nababeera nga bajja okutiisa abantu abo ne batatya ne babeera nga bagenda mu maaso n'obujeemu bwabwe. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. Inna arsalna alayhim Allah agamba nti twatuma eri abantu abo ne tubasindikira sayhatan oluboggola lwali lumu wahidatan beruti fakanu ne batukeesa enkyanga bafaanagana kahashimin muhtadar ne babeera nga bafaanagananga Allah subhanahu wa ta'ala nga amaze okubazikiriza bafaanagananga essubi eribeera ku kisibo ky'embuzi essubi eribeera ku kisibo ky'embuzi ng'embuzi ziririnyiridde singa libeera nga ligudde wansi. Allah subhanahu wa ta'ala kyekifaananyi kyayagala okuwa nti Allah subhanahu wa ta'ala yababetenta olw'oluboggolo olwo olumu olwavuga. Allah subhanahu wa ta'ala n'ababetenta ne bafaanagananga essubi erivudde ku kisibo ky'embuzi ne zibeera nga embuzi ezo zibeera nga ziririnyirira ne likutukakutuka. nabo bwe batyo bwe baazikirira yenkutukakutuka gye baakutukakutukamu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabaleetera ekibonerezo ekyo. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن الله agamba twagonza Qur'an eno lidhikri abantu babeerenga beebuulirira n'ebyo ebirimu. fahal min muddakiri abantu Allah abuuza waliwo abali tayali okubeera nga beebuulirira n'ebirimu Qur'ane. ebyo byonna babinyumiza nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyabannabbi abaasooka abeerenga anywera kubanga obuzibu si yekka busanze. كذبت قوم لوط بالنذر. Allah subhanahu wa ta'ala agamba kadhabat balimbisa qaumu lutin abantu ba lutu binnudhuri balimbisa abatiisa abafu abajjanga. Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta abatiisa ne babeera nga balimbisa abantu b'omulembe ogwo gwa lutu abatiisa abo abaabatiisanga olw'okubeera nga baali nga bali babisiyaga ne babagambako ne batasobola kweddako. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. إنا أرسلنا تواسندك عليهم كبو حاصبا أمينجا. Allah subhanahu wa ta'ala yazikiriza abantu ab'ensina gifuula ekyawaggulu ne kidda wansi oluvannyuma ate n'afukirirako amayinja agaaliko amannya ga buli muntu oyo ne yali ateekwa okubeera ng'akubwa ejjinja eryo. Allah agamba subhanahu wa ta'ala illa okujjako ala lutin abantu ba lutu be twasobola okuwonyaawo najjaynahum twabawonya bisaharin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba eyo matumbi budde twamugamba asitule abantu babeere nga abajja mu kyalo kino kubanga ekyalo ekyo Allah agenda kukivuunika olw'okulya ebisiyaga abantu bye baali balya. Allah subhanahu wa ta'ala n'awonya abantu ba lutu n'abasengula mu kyalo ekyo ekiro.
نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر نعمة من عندنا ekyo kyengeri kyava gye tuli kadhalika najizi bwetu bwe tujjanga okusasula man shakara yenna neebazanga amateeka gaffe n'agassa mu nkola Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'ajja okubeera ng'amusasula kubeera ng'amusuma tusa okuzikirira ate abanaabeera ng'abajeemu nga bazikirira olw'obujeemu bwabwe. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد أنذرهم يلي بتيسا النبي وابwe بطشتنا maanyi gaffe فتماروا نبابيرا قبل كثير بقين babuusabuusa Allah subhanahu wa ta'ala ng'abagambye nti nyina amaanyi Allah ajja kubavumbagira ababeeri ng'abazikiriza abantu abo ne babeera nga babuusabuusa mu bannabbi bye babagamba Allah agafatamaarawo binnudhur babuusabuusanga abatiisa baffe bye babatiisanga nabyo nga Allah bwe yabagamba nti nyinza okubavumbagatira ng'abantu abo bagamba nti obajjajje oba aleeta ekibonereza akireete ne babeera nga bali mu kubuusabuusa nga balowooza nti bannabbi baabwe basaaga. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر jukira ekiseera Allah bagamba nti okumanya bamunyiza walakad rawaduhu baatuuka okwegwanyiza an dhaifihi abagenyi bye babeeri nga babasobyako kubanga nabbi Luutu yafuna bamalayika abajja mu maka ge Allah subhanahu wa ta'ala ng'agenda okuzikiriza ekyalo ekyo nga Jibuliiru mwali Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta abagenyi be abajjira mu kifaananyi ky'abavubuka abavubuka b'ekitundu ekyo ne baagala okubeera nga babasobyako Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baatuuka okunyiza nabbi waffe ng'akyazizza bamalayika abajjira mu kifaananyi ky'abantu ne baagala okubeegwanyiza fatamasna Allah agamba fatamasna a'yunahum ne tubasangulako amaaso gaabwe Allah yabaleetera ekibonerezo amaaso gaabwe n'agasangulawo ne wabeera wabadde amaaso nga wafaanagana ekyenyi fadhuuku ne babagamba mukombe adhabi ku kibonerezo kyange wanudhurin mukombe ne ku bitiiso bwe babadde babatiisa nabyo ne muteddako Allah subhanahu wa ta'ala bagamba essaawa etuuse mukombe ku bukaawu bw'ebyo bye mubadde nga mubuusabuusa bye mubadde nga muwakanya. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة الله سبحانه وتعالى yabazinduukiriza n'ekibonerezo ku makya ku maliri azaabu n'abaleetera ekibonerezo mustaqir ekyali kirabika nti kyagenderera Allah subhanahu wa ta'ala n'akibalemezaako bonna ne bazikirira Allah subhanahu wa ta'ala n'abateeka mu kadde akazibu. فذوقوا عذابي ونذري فذوقوا ne babagamba mukombe adhabi ku kibonerezo kino kyembaleetedde wanudhurin mukombe ku kunyoomoola abatiisa bange be nabaleetera ne mubeera nga ababatiisa nga temweddako Allah nabateekako ekibonerezo eky'olugenderezo kuno ku nsi eky'olugenderezo ne ku akhira kye bajja okubeera nga bafuna. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن twagonza القرآن ya mweno للذكر abantu basobole okufunamu okwebuulirira n'ebyokuyiga fahal min muddakirin waliwo abantu abali abeeteefuteefu okubeera nga bayiga mu bintu bino bye twogera mu Qur'ane. ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء آل فرعون النذر bajjeeri abantu ba Firawo abatiisa baffe Musa ne Harun n'abakkiriza abaliwo obudde obwo ne babeera nga batiisa Firawo n'abantu be okubeera nga beddako ku mbeera gye baali batuuseeko ey'obwononefu obw'ekika ekyawaggulu. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر كذبوا بآياتنا بالindisa amateeka gaffe agagabagambibwa kulliha gonna فأخذناهم netubakwata netubabonereza Allah subhanahu wa ta'ala agamba netukubakwatako netubabonereza akhadha azizin muqtadir olubonereza olwoyo w'amaanyi atawangulwa
ayina obusobozi kwekyo kyabakola ya Allah subhanahu wa ta'ala yabakwatako n'amaanyi era tebamalako naye. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. Allah abuuza Abakuraishi ng'amaze okubannyonnyola ebyaliwo ku bannabbi abaasooka nti abatakkirizanga bannabbi bwe yababonerezanga ate abakkiriza n'abeera ng'abawonya, n'ababuuza mmwe Abakuraishi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo gwe tutumye gye muli nammwe bwe mujja okubeera, naye mmwe mulaba mutya? Akufaarukum okuwakanya kwammwe, akufaarukum obukafiiri bwammwe, khayrun mulaba bwe bulungi, min ulaikum okusinga Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byajja abanyumiza ku mwabo abakulembera. Obukafiiri bwammwe mmwe mulaba bulungi nnyo nga Allah bwe munaabulemerako ayinza okubasonyiwa ne bubeera nga bulungi nnyo tebufaanagana na buli obwabali bwe tujja tubannyonnyolako mu Qur'ane. Obukafiiri bwammwe amakulu nti kye kimu n'obwabali era nga bali bwe baayisibwa nammwe bwe mujja okuyisibwa. Obwammwe si bwe bulungi ennyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayinza okusinziirako abasonyiwe ng'ate yabonereza dda bali bazze ababuulira mwenna kye kimu. Nandiki abantu abo mugamba mmwe abatakkiriza ab'omulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama lakum muyina bara'atun fi zubur, okwejjeerera olw'obukafiiri bwammwe muyinawo ekitabo kye musoma nga mwe muli bakwejjeerera, temujja kufaanaganako nga bali abaabakulembera be tusoose okubeera nga tubabuulira. Mwe muyinayo ekitabo, muyina zubur, muyinayo ekitabo mwe mujja bwino ng'obukafiiri bwammwe bwe munaabulemerako muli banjawulo, temujja kufaanagana bakafiiri bali be tubabuuliddeko nga mmwe mujja kuwona. أم يقولون نحن جميع منتصر. Am nandiki yakuluna bagamba nahnu jami'un muntasir, fenga bwe tuli ekitole tujja kubeera nga tuwangula Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fe tuli bangi ate tukkaanya tuyinza okuwangula nabbi nga tuli wamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam byasoma ne bitagenda mu maaso, enzikiriza yaffe n'ebeera nga yejja okuyitawo yeebeere nga yeemabega, tejja kufuna bagoberezi. سيهزم الجمع ويولون الدبر. Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti bwe muba mulowooleza mu bungi nti mujja kuwangula olw'obungi bwammwe, abagamba nti sayuhzamul jam'u, obungi bwammwe bwonna bugenda kuwangulibwa, wayuwalluuna dubur, ate mujja kubeera nga oluvannyuma lw'abantu abo okuwangulibwa mu bungi bwabwe bajja kuteekangako kakokola tondeka nnyuma, babeere nga bakudduka nga bakulaga enkoto, babeere nga bakudduka nga tebasobola kuyimirira mu maaso go. Era entalo ezisinga obungi gamba ng'olw'ebbadiri olwasooka Allah subhanahu wa ta'ala abantu bonna abaali beekobaanye nga bawera 1000, Allah subhanahu wa ta'ala yasobola abana abaali abakkiriza 3 okubadduukira ne bamalayika be ne babeera nga bawangula olutalo, bali ne badduka abawambibwa ne bawambibwa, abattibwa ne battibwa. Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza obungi bwammwe tebujja kugasa, era Allah subhanahu wa ta'ala ali ku sayidi y'abakkiriza. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل وابلا الساعة balinde ekiyama, موعدهم nga yendagaano yaabwe, والساعة naye ekiyama ekyo kye balinda, adha kye kisinga okuba ekyobuzibu, wa amarra ate kye kisinga okubeera ekikaawu gye bali. Abantu abo baganye okukkiriza naye bwe balinde ekiyama bwe kinaatuuka kijja kubeerera nga kizito nnyo ate nga kikaawu nnyo gye bali, n'okusinga kaakati ebibonerezo bye bajja okufunira wano ku nsi nga battiddwa obuttibwa olw'obutakkiriza mu ntalo ez'obusiraamu. إن المجرمين في ضلال وسعر. إن المجرمين mazima abantu abeeyisa obubi kuno ku nsi, fi dalalin bali mu bubuzi obw'ekikwa ekyawaggulu, wa su'urin era nga bali mu mbeera erabika nti si bantu abategeera obulungi, bali mu mbeera ya kiralu. Omuntu okubeera nga bamutiisizza n'atabeera nga yeddako ng'atakimanya ajja kgenda asisinkane Allah subhanahu wa ta'ala, abantu abo bali mu bubuze, wa su'urin ng'ate bajja kgenda mu muliro sa'irin, wallahu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yabategekera ku lunaku lw'enkomerero.
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم olunaku yushabuna bagenda kusikambulibwa finnari nga babawala wala babatwala eri omuliro ala wujuhihim nga babasikambulira ku feesi zaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala akulaga ekifaananyi nti abantu abagenda okugenda mu muliro bagenda kugwa ku ttaka nga bagutidde ogufeesinga ogwolekera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ne bwe baligwa ku ttaka bagenda kusikambulwa nga bw'osikambula embuzi, basikambulwe babeere nga babatwala babawala wala eri omuliro nga bwe babakomekereza nti dhuuku mukombe massa sakar, ku bukaawu obw'omuliro, ku bulumi bw'omuliro gwa sakar Allah subhanahu wa ta'ala gwe yabateekerateekera. inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar inna mazima ffe kulla shay'in buli kintu kyonna kye mulaba nekyo kye mutalaba khalaqnahu twakikola biqadar nga kiriko okugera kwaffe. buli kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala yakikola nga kiriko okugera kwe. omukugera kwokwo kwe yawandiika mu kitabu kiri mu fayire ennene eya lawhil mahfuz eri eyo mu ggulu ekuumibwa. buli kyolabako nekyotalabako kiriko okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala era kiriko puroguramu ye. akimanyi bwe kitambula, akimanyi bwe kijja okuwangaala, akimanyi gye kijja okubeera nga kivudde mu bulamu buno obw'ensi, imma fil janna wa imma fin nar. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا tekiri ekiragiro kyaffe singa tunaaba twagadde kiyingirewo ekiyama illa okujjako wahidatun, kijja kujja mu ngeri ya mulundi gumu, kalamhin bilbasar, ng'olutemya lw'eriiso. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yagadde ekintu innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, kyaba yagadde agamba bani kiba, ategeeza nti ekiyama okugwawo kwakyo kujja kubeera saawa busaawa bweti ng'olutemya lw'eriiso. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekiyama amaze okukiyingizaawo. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر walakad ahlakna ashiya'akum, twazikiriza dda banywanyi bammwe abaali mu mbeera efaanaganako ng'eyo ey'obutakkiriza. tuzze tubannyonnyola nti tubazikiriza mu ngeri ez'ebika eby'enjawulo. aba Luutu mubawulidde, aba Huudu mubawulidde, aba Nuuhu mubawulidde. tuzze tuzikiriza abanywanyi bammwe bamushirikiina nga mmwe abaakulembera abajja nga bajemera bannabbi baabwe. nammwe mwali badde mweddako kubanga obukafiiri obwammwe si bwe bw'enjawulo okwawukanako na buli bonna bukafiiri enzikiriza ebeereemu. kinyiiza bumu Allah subhanahu wa ta'ala ekyammwe kifaanagana n'ekyabali bwe munaabanga muyisizza mu ngeri y'ekikafiiri eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugenda kuyisibwa kyekimu nga bali abanyiza nga bannabbi abaasooka. fahal min muddakirin, abange waliwo asobola okwebuulirira n'ebyafaayo by'abali abakulembedde, oba temwebuulirire mulinde ekijja. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء buli kintu kyonna fa'aluhu abantu kye baakola ku bulamu bw'ensi buno fi zuburi kyawandiikibwa dda mu fayiro zaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu yamuteekako bamalayika abawandiisi akutegeeza nti buli kintu kyonna omuntu kyalikolera ku nsi baakimala dda okubeera nga bakiwandiika wansi mu fayiro ye. وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير buli kawunvu n'akagga, buli kitono n'ekinene, mustatar baamala dda okukiteekako mu sittale, baamala dda okukiwandiika mu kitabu kyo mu fayiro yo, era ojja kukisanga ku lunaku lw'enkomerero nga buli kimu bakikuleetedde, oba kyali kitono oba kyali kinene nga kyagenda dda mu fayiro yo. إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين مزما باتيا الله buli beeranga wava ku nsi nga wali mbamutya fi jannatin gwomu kubagenda okubeera mu jjana, wanaharin gwomu kubagenda okubeera ku migga egirimu ebyokunywa eby'enjawulo, emibisi gy'enjuki, emigga egy'amata, emigga egy'amazzi amalungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abamutya bagenda kubeera mu jjana ezirimu emigga egikulukuta. Allah subhanahu wa ta'ala gye bategekera. في مقعد صدق عند مليك
Allah subhanahu wa ta'ala agamba fi maqadi sidiqin bagenda kubeera nga balina ebifo ebibatuulamu ebirungi ebitaliimu luyoogaano ebitaliimu kugamba nti omuntu asobola okukoleramu ekinyiiza Allah inda malikin nga bali ewa mukama waabwe Allah subhanahu wa ta'ala muqtadirin oyo w'obuyinza obusembayo Allah subhanahu wa ta'ala alina obuyinza obujjuvu obusemberayo ddala mu balina obuyinza nga batadde mu kifo ekitali mu luyoogaano eyeri Allah subhanahu wa ta'ala obuyinza obujjuvu